abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero mwe tugambira nti kitalo nnyo kitalo ekya mukwano gwaffe era badde omubaka wa Kawempe North Honorable Muhammad Segirinya. Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tusiriikirire mu katono sekendi zinga 5 nga tuwaayo omwoyo gwe. Mukama amuwummuze emirembe. Mukulu Teguto jibe watandika okulaba Segirinya, njagala obeeko obubaka bwowa. Segirinya natandika okumuwuliza ebbanga gwanfunye nga muwulira kuba basimu ku radio ne ku TV nga yeeyita ddoboozi ly'ekyebanja. Abaana ebiseera ebyo baali banja baali bakuba amasimu. Ensangi zino bikyuseemu, omulembe ogwo tegukyaliwo kuba mwalimu muganda nange Makolo Kavuma yali mukubi w'amasimu. Waliwo n'akuba essimu ng'akaaba Isima Lubega ekibibi yakubanga essimu naye n'amanyika nnyo. Lubakyoya Mutyaba Mama Asfwa n'abalala bangi baali bakubi b'amasimu nabo nga bafuna interest, bafuna penetration mu nsimu. Omu ku bo yali Segirinya nga ye yali ddoboozi ly'ekyebanja, ye yatiikirira nnyo naye nga simumanyi. Ntandika okumanya Segirinya 2011 nentandika okumutegeera. Mutegeerera ntya? Mutegeerera ku Honorable Mubaraka Munyagwa. Mubaraka Munyagwa yali mukwano gwange, tumanyiganye nga tusinkana ne twogera, era ne ku mukolo gwange okwanjula mukyala wange Segirinya yaliko nnyo. Kati awo nemba nga muwulira ku masimu ng'akuba nenzija muwuliramuko emabega ng'akyali eddoboozi wali oliwulira nga muvubuka muto. Naye nga kye yali akoze tulina ebintu bingi ebyokumuyigirako bye tujja okwogerako. Naye nga buli muntu yonna yeebuuza muntu ki okuva ssaawa 10 ez'ekiro okutuuka paka olunaku lwonna nga buli radio wooteeka kasita basumulula essimu ng'akubawo essimu. Ensi n'etandika okwewuunya. Segirinya atandise okuleeta ekyenjawulo. Bintu bibiri byaleese mu nsi. One, eddoboozi ly'ekyebando kyali kigambo kipya era ng'abantu bajereegerera nti eddoboozi ly'ekyebando gwengaani ani yakulonda, ab'ekyebando mutuulawa, naye n'atunda kyebando. Erinnya kyebando ne limanyika nnyo. Ekyo kyali kimu. Ekyokubiri, timing ne bamutenda obukugu nti ye buli bwakuba essimu eyiye eyitamu oba ku CBS oba ku Sapienza oba ku Bukedde oba ku Kaboozi oba ku Topu, essimu eyiye eyitamu. Ekyo ne kitabula abantu. Essimu eya Segirinya yeeyitamu etya, ezaffe nga teziyitamu. Naye ng'ate bw'ateesa ebintu eby'omulamwa ebitwala abantu mu maaso. Nja bitwalira wamu ebiti ebisatu okubyogera ku Segirinya. Naaba nga mu kusooka bamujereegerera bamutwala nga wa komiti. Ekyo kyakuyiga namba emu nti omuntu Bayibuli yetugamba ne motivation, weegendereze nnyo ky'ogeegenya, weegendereze nnyo ky'oyagala okufuuka, omala n'okifuukira ddala. Segirinya agenda okuyingira parliament nga yagiyingira dda mu mwoyo, kubanga abantu kye batamanyi nti omuntu ogenda ofuuka mpola ekyo ky'oyagala okufuuka. Abantu bagenda okiraba nga gwe wakifuuka dda, y'enkola ya Mukama. Kati ng'abantu bajereegerera Segirinya yaani oyo eddoboozi ly'ekyebando, abasinga nga tebamumanyi. Kati akapande ke yasooka okwesimba ku bwa MP, abantu tebakimanyi Segirinya yeesimbako ku bwa MP ne bamuwangula. Ngwe nali manyi nti kwano guno gwe gwasooka. Apaana. Kati guno yajja 2026 n'afuuka MP. Ne kati 2026 dde mabega 2016 akalu ka 2016 yesimbawo ku bwa kansala obwa Lord Council akalu ka 2016 kati 2011 emabega yesimbawo ku bwa MP ng'olabira ddala muvubuka muto oyinza n'okulowooza ali mu prema. Okwekkirizamu okwo kwa njawulo. Bantu baba banjawulo baba bambala. Abayina ngo omuvubuka omulaba yakamalanga senior 4. So omu ku ba veteran journalist gwe bayita Wana yamukyazaako
nambuuza okusoma kwe n'ebirala bami nabigatta nga tebivaayo bulungi naye bagenda okumuzuula nga ndowooza yali akyalinga mu senior for vacation nga muvubuka muto ddala muto olabira ddala mwana muto ayali badde gwe bakyakugira n'okuva waka neyeesowolayo neyeesimba ku bwemupi n'awangulwa agenda okujja kuba kansala gwali mulundi mulala tukwatagana nga yali muvubuka muto kati abantu balaba akafaananyi ne balaba nga muvubuka muto ddala naye ng'alina obumanirivu obw'ekikula ekyawaggulu nja kugereza abantu babiri omu profesa omu oyo profesa yali abuzayo siteepu emu okufuuka president yali vice president wa uganda baali baseka Gilbert Bukenya profesa ne profesa eyimudde mu kamera n'agamba nti eyo entebe okugitulamu oyo bwa president tesoboka tugirekere mwami Museveni yeke nnyini profesa era tewali alina vision esobola ggwanga lino oyo profesa n'omutwe gwe olaba bugwenkana ne diguli zonna n'ebitabo byasomye n'embaawo mu mutwe ate nga n'entebe yali agituddemu kuba tuteebereza nti bw'obeera vice president bw'atabaawo otuulamu era n'enkiiko ozibeeramu ng'agamba tekisoboka Idi Amin Dada ayali teyasoma yali lumu ng'ali entebe eyo ng'ali n'akasajja ako kaali kazungu banyumya Amini agamba ndoze ebiseera yali chief of staff agamba nti nze bwe ndibeera president w'eggwanga lino Uganda waliwo ebintu byesigenda kukkiriza ng'enguzi n'ebirala abaaliwo bonna ne batulika ne baseka nga balaba azanya buzanyi akazungu ne kamugamba ani akugambye ojja okututuulamu wano gw'oli mujaso olina kutuula eri obwa pulezidenti obumanyi omuwandiisi agamba wayita emyezi 6 Amini n'afuuka pulezidenti akayindi akazungu kadduka emisinde katolokera kale lunaku lwakunyolwa ne tucelebratinga Ssegirinya ku kitono kyabaddewo tucelebrating obulamu bwe nze ndi musajja mukatoliki ndi musajja Christian naawe bwoti bwe kiri nti abantu bw'ogenderera abantu ab'amaanyi tebawangaala ate nnyo eri abawangaala ennyo n'emirundi egisinga si budde bw'omaze ku nsi kuno wabula by'okoleddeko omuntu asobola okugenda mu myaka emitongo egya Ssegirinya n'akola ebyannaggwano abanamala emyaka 10 bye batasobola kukola kati ntandika okulaba Ssegirinya naye nga simusemberera nnyo mbawulira buulizi ntandika omugoberera okutwaliza wamu yali 2014 wemanyira ddwa Ssegirinya omutuufu omwaka gwa 2014 okutanga 2013 nga gwako nabeeranga nnyo naye nga tusiiba ffenna olunaku paka obudde okuziba kubanga ebiseera byo nali nsoma ku LDC nga nkola diploma ku LDC ordinary diploma then ne Munyago gye yali asoma kola Munyagwa naye nga akola diploma kati nga tukeera ku makya ne tuvuga emmotoka waliwo omusajja bamuyita Ssaalongo najja n'akima Ssegirinya n'omuvubuka omulala Ssegirinya ng'asoma yeetasoma ye yeetasoma ku LDC ebiseera ebyo nze ne Munyago ffe abali basoma naye nga Ssegirinya tubeera naye mu mmotoka olwo Munyagwa meeya w'ekawempe Munyagwa meeya w'ekawempe kati ng'atukima nze ankima n'akima Ssegirinya waliwo omwami omulala bamuyita Amatagatafa naye muvubuka yeesimye okuba kansala emirundi emingi so naye asoma amateeka kati ali mu kawempe ne Munyagwa pozi ne driver kati nga nze tetuba na ssente naki kati nga tusiiba ne Munyagwa tugenda okusoma ne tugenda tuyeka langi kati ne tugenda ate okukola revision okusoma ebitabo oluusi ne tubalekaawo kati ga Ssegirinya tutambula nnyo naye kati awo yava byebyo ebiseera mwe yateekeramu ddala amaanyi okubeera mu FDC ngende mwogerako akaseera kebeera mu FDC Ssegirinya yali wannamaddala wadde ebintu bibeerawo yabeera ku lusegere lwa Kizza Besigye nnyo nga tiyegaasa amala okuvuga wonna n'anyooka Ssegirinya asigalawo nga poliisi esalako amaka ga Kizza Besigye tukwatagana ekasangana Ssegirinya nga awaguza muba muli awo ku mawulire Ssegirinya nga atuusa waliwo ne lweyetikka enkota y'ettooke n'enkoko okubitwalira Besigye naye embeera eyaliwo Ssegirinya nga si mubaka tanafuuka na kansala nga tanafuuka na kansala Ssegirinya ng'awaguza ababaka ba paliamenti bonna bameeya ab'FDC nga balemeddwa abali mu bitiibwa Ssegirinya ng'awaguza n'agenda ewa Besigye kituufu era poliisi egenda okumusalako bweti Besigye okuva mu nnyumba nga Ssegirinya ali mu nkwawo era kyekyo ng'ali mu nkwawo yalaga obumalirivu obutali bwa bulijjo mukama wange
ate era menta wange mukulu Lubongoya abadde ayogera nnyo nti omuntu okufuna okufuuka ow'enjawulo olina okukola ebintu eby'enjawulo tosuubira kubeera wanjawulo nga tokola bintu byanjawulo ekyo kyamwawula nnyo ku balala Segirinya najja mu struggle ye FDC yonna n'agibera naye nga bate bamusindiikiriza balaba nga atasaana atawera atannatuuka kati ekyokuyiga number 1 Segirinya yatuyigiriza nti omuntu yenna gw'osalawo nti ntuuse ne Mukama Katonda we tonnatuuka okyabulamu lindako abo si be bakulu mu nsi kubanga ebyo ne byonna Segirinya baabimugambanga naawe ng'olabanga akyabulamu naye nga yalina obumalirivu n'okwekkiririzaamu eyo lesson number 1 ku Segirinya atuuka mu kaadi abantu kye batamanyi mu kalulu ako akobwa kansala FDC yamuwa kaadi mu byonna Segirinya bye yakola FDC yamuwa kaadi ey'obwa kansala nga balaba tasaanidde Segirinya FDC ne mu makaadi mu byonna byomwalaba byonna byonna Segirinya bye yakola yamibwa kaadi Katonda wa ani Segirinya wadde kaadi teyagifuna yatandika okwetikka entebe abantu bonna bajja kubuulira bwakaleerwawo wadde bajja kubuulira yali alina mmeeza Segirinya nadda ewaka ewuwe n'aggyayo emmeeza n'agyetikka ku mutwe n'atandika okubaga mu bannange neesimbyewo akabonero kange emmeeza ng'atambula agyetisse omusajja nga yali mumalirivu nnyo teyali wa bulijjo nga yatambula akalulu konna konna ng'anoonya akalulu ak'obwa kansala FDC mumye kaadi ku byonna bye yali akoze byonna bye nkugambye nga bamumye kaadi n'atambula n'emmeeza abantu ne basalawo ne bagamba nti nedda wadde byonna weebiri ate 2016 waliwo nnyo omuyaga gw'ekisomolozo waliwo omuyaga gulungi gw'ekisomolozo omuyaga n'aguyitamu n'agenda ku KCCA nga kansala Lucifer kati bwagenda ku KCCA n'asoomozebwa ng'omuntu naye n'atandika okwebrandinga n'okwepositioninga nga national leader atakoma ku bwa kansala bwokka n'abanga engeri gy'akolamu ebintu bye eri national eri kumutendera gwa ggwanga era Segirinya era n'asala amagezi n'afuna emikwano n'atandika okulijja ennyonyi n'agenda wabweru namulabako nazalandisi wawa wonna n'agenda wabweru agenda asakira abantu be era batamwagala bayogera nnyo tabeera mu constituency tagitambulamu simanya abantu yadduka yagenda ku kyeyo n'ebirala naye ng'agenze kusaka era yasakanga ekimotoka n'akireeta ekyakasasiro n'aleeta ambulensi n'ebirala emikwano egyo gyamuyamba nnyo nti olunaku lwe yalayira okubeera MP tetunatuukawo lwalayira okubeera MP ba MP baali balayidde okukola ekisajja kyabwe tekidaggwayo Segirinya yabikolera mu myezi 2 byonna n'abikola kubanga yali yadduka dda mu bwa kansala nga yafuuka dda MP mu bwongo ng'atandise okusaka basale ebyamalwaliro n'ebirala kati mu kalulu wano nekimuyamba nti yagenda okulayira banne bye baagala okukola nga ye yabikola ekyo tukwataganye bulungi nnyo kituyigiriza okuba nti buli kaseera obeera mu maaso amaaso tekukuba gatadde mu maaso g'otunuulira enkya gy'olaga eryo nalyo ssomo ddene nnyo ku Segirinya n'agenda kati ava ku bwa kansala abantu bamwogeredde ebisongovu ratings zisse alangirira obwa MP amazima gali nti tewali yali asuubira Segirinya tagenda kufuna kaadi ya no era kubanga be yali yeesimbyewo nga waliwo abali experience waliwo Latif Sebagala Kidandala nga waali Latif musajja muyivu musajja ali seasoned mu byobufuzi abaddewo ebbanga ddene musajja mugundifu alina amasomero abaddewo byonna Kidandala abadde mu politics owa Uganda okumala akaseera abadde Mpagiruwaga mu DP abadde mu tesitesi bavudde Makerere babadde mu politics we Makerere ye kumpi ye organizing secretary wa NUP era nga tolaba Segirinya wasobola kufunira kaadi n'abalala n'olwokuba yali munyiikivu yali waddala nga te Mukama yamuwa olulimi olusobola okunnyonnyola yabayitamu kaadi n'agifuna era Segirinya akalulu n'akakubira waggulu nnyo kati n'atandika okufuna ebizibu
bye bamuteekanga mu kidala bye yabulopanga ebyobuyigirize wano na wano era yagenda okulayira yalayirira ku bunkenge era nnyo yali ku bunkenge nadduka misinde nekyandaga ekintu kimu nti mu nsi muno bw'oba oyagala okulaakulane olina kubeera ku bunkenge bw'otabeera ku bunkenge tokulaakulana ekyo nakiyigira ku Ssegirinya kubanga Ssegirinya pressure gye yabeerangako nga bamuliko baagala mukwata ate olina ogenda okulayira n'aluyitako n'okulayira n'alayira n'afuuka omubaka wa pale Ssegirinya byamwogerwangako eby'ebitabo n'ebirala ezo entalo zonna ze yaziyitamu n'azirwana ate n'azigusa ate tekinikala n'asigala ng'ali waggulu Ssegirinya oyo hola n'asigala ng'ali waggulu n'ayingira mu parliament bw'ayingira mu parliament musajja wattu teyabugumya mbooge era bagenda e Masaka ne babakwata ne munne Alani Ssewanyana kwata ne Alani Ssewanyana olw'ebijambiya ne babasiba kati waliwo paati gye njagala okumalawo wano Ssegirinya kyonna ekyamutwala ekyamututte Mukama muwulamuze emmyo ebadde fitina ya ku nsi kuno nze sijja kugamba nti nyina gwe mmanyi ono oba oli naye ebadde fitina ey'oku nsi kuno abantu abatasobola kuvuganya fairly squarely nti bwe mba kwezi sikusobola kubagana naawe ebikondi lwaki atojja n'ekiso omufumite bufumisi squarely nti Ssegirinya obulwadde bwafaafaganye nabwo okumala akaseera yenna yakikola mutima gutali mulungi awolawo ennenya za gavumenti nesekunenya konna looya wa Ssegirinya Erias Lukwago Lord Mayor ow'ekitiibwa ne badokita bonna dokita wa gavumenti n'oweeruzira bawandiika ebbaluwa nga bagamba Ssegirinya agenda ajjajjabibwe afune obujjanjabi obusingawo afune bbeeyi yamumibwa okumala kumpi emyaka ebiri nina okulowooza nti abakufuna bujjanjabi mu kaseera ne walibadde alina nga ye alina kye yamukola kyalibadde kiyamba Ssegirinya okusobola osanga olwaliro singa akyaliwo yammibwa bbeeyi okugenda okujjanjabibwa mu budde mu kkomera yamalayo bbanga liweererako ddala mwaka n'ekintu kumpi close to myaka ebiri ekyo kyamukosa nnyo ddala era bwe yakomawo bw'ati teyaddangulu musajja wattu teyaddangulu teyateesaako nakuteesaako abadde ava mu ddwaliro lino adda mu lino gonna agatambuddemu ng'ogyeko eri Rubaga waafiiridde olwaleero bambi agenze mu International Hospital agenze Kololo agenze Aga Khan agenze Bungereza Bulaaya gonna amalwaliro agamazeeyo kyonna ekyamutta tukwataganya ngenda nempulira waliwo gwe nabadde mpulira ngagamba Ssegirinya siriimu kyekina kikwatagana siriimu fena tubadde n'abalwadde ba siriimu tebabeera nga Ssegirinya bwakoze eki bwabadde tekiba kyonna ekimututte kibadde kirala nnyo bulwadde bwa siriimu omulwadde wa siriimu kasita bamujjanjaba n'addako engu awona n'abeererawo ddala naye Ssegirinya abadde adda engulu ate nekigaana n'adda engulu nekigaana yamutajetinga yatajetingira ddala awabi tukwatagana yamutajetingira ddala awabi kati ekisanja kye eky'obwemupita tukirabye nekyewuunyisa nti byakoze ate tubirabye tulina abali mu parliament olwaleero nga tebalina kibalaga naye ng'ate Ssegirinya yamalayo emyezi ate ye ayina kyalaga kati yennaku gye tulina olwaleero nti abantu be tabaweereza buli omu abadde ayagala yayaana Ssegirinya amuweereze Mukama ate naye abadde ne pulaani ezze ze tulina okuba nti Mukama bw'asalawo oba tulina kyakkola tulina okukkiriza Ssegirinya tumusabira Mukama asobole okuba nga muwe ekibuliro yaleka akoze ekiraamu ekikambwe kubanga abayisiraamu balagirwa okukola ebiraamu yaleka akoze ekiraamu ekikambwe era nga tusuubira nti Bobi Wine ku ssaawa 5 ez'ekiro ajja kuba ayogera atubuulire ekiraamu kino bwe yakikola ekyokubiri Sheikh Umaru yagamba ye yaloga Ssegirinya paka lwafudde bwe twogera Sheikh Umaru ali mu kkomera ekigoba mu buvunaana kukwata mwana atanneetuuka ekintu kino okiraba kirireetinga nti Sheikh Umaru ye yaloga Ssegirinya obuzibu obuli omukulu kwezi akasajja ako ka Sheikh Umaru
kalogo kaswaitani nze siri muisiramu ne kaswaitani akasajja ako kafu nnyo akasajja ako si Sheikh Umaru yekka manya si Segirinnya yekka gutesimbyemu kabadde kalwana entalo n'okwogerera abantu ebisongovu n'okubasabira duwa ezitakkirizibwa akasajja ako gambye kaludda mukomere ekigo akasajja ako ekigo mbadde njagala naffe tukasindikira essaala kuba nti simanyi okusaba saala yebayisiramu naye mu nkola eyange ate ffe abakatoliki tetusoma nnyo saala bwezo nenze mbadde njagala mukama akakwateko gye kali ekigo nako kaleme kufuluma kasajja kabi nnyo tosobola kugeza munno ng'ali bubi alwadde notandikwa okwewaana ng'ogamba afiireyo mukomera aleme kuvaayo kubanga kabyoga Sheikh Umaru yabyogera akyali ne mukomera nga Segirinnya akyali mukomera n'abyogera nga abasajja batwali ku ndiri kati n'olwekyo ka Sheikh Umaru nako keetaaga ekikolomo nga kyamaanyi kibe nga kyanjawulo kabundebunde ate keetakule nnyo kaleme gonna nemanju wonna keetakulire ddala kalyoke kafiire mu buswavu obw'ekikula ekyagula kubanga akasajja kavumaganya eddiini ey'abayisiraamu kagivumaganya kakola ebintu ebitakkirizibwa mu buyisiraamu koogera ebintu ebitoogolekeka kakuŋŋaanya fitina yonna ey'emitala 10 yonna eri kasajjaako mwekayimpawalira kutabula maka g'abantu abakabasajja bagenda teryafuluma keefula kasawo kaganda katabula buli kimu kyonna kyonna n'olwekyo neko keetaaga ekibonerezo nga kyanjawulo nga kyakwetakula paka keetakulire paka kugumba tekalina makulu obusajja ng'obwo tebulina makulu naye nga kubanga yakakola kinnyo ono munabyabufuzi oli si munabyabufuzi nokyo Sheikh Umaru egyo siina bigambo birungi gye kali oyo yamanyi abeereyo ekigo n'emisango egyamutwalayo giwulira bulungi yakwata mwana ate kaludde nga kajojo by'abantu n'olwekyo oyo siina bigambo kakati kwegamba Sheikh Umaru kyeyayogera kakati kyemusinziirako okumugamba naye mukama amwetakuze paka manyi mukama naye ajja musasula kuba Segirinnya teyalina musango yali alwanirira bantu be bantu bawangala nabo talina musango na musajja ate kino kyebagamba nti nno gavumenti yamuwa obutwa Segirinnya olowooza ki ekyamuweesa obutwa anti kati mukulukwezi gavumenti kyeki yekweyenze be bali mu buyinza yes ffenna tetukaanya nti emikisa gya Segirinnya okuba nti bamuwa butwa giri 250 ku buli 100 giri extra okuba nti yafuna butwa giri 250 ku buli 100 ayabumuwa gwe simanyi n'ensonga eyabumuweesa yaba yabufuzi kubanga nawulirako bambi Segirinnya nga mukatambi agamba bannange oba ekifo mukyagala mukitwale naye nze mundeke kyonna ayawa Segirinnya obutwa gyali ne ensonga zaali za byabufuzi gwe simanyi ani yabumuwa naye omusajja azaalwanagana n'ekirwadde ng'omusajja ayogera entakera nti nyina bye naweebwa ng'abazze boogera bonna bamulwana wanoldotoka balabala n'abala bazze boogera ensonga ez'enjawulo yembeera musajja wattu Segirinnya bami mwafiire kakati ate kino ekyokutema abantu ebijambiya e Masaka gwe ddala olaba nga omusango ogwo gwali mutuufu anti kakati abantu batemererwa ebijambiya Segirinnya teyali mu ggwanga ekikyali proven teyali mu ggwanga kati omuntu atali mu ggwanga ayinza kutema bantu ebijambiya mu ngeri bbiri mu kirooto asobola obatema omuntu atali mu ggwanga ali wabweru w'eggwanga okutema omuntu ebijambiya e Masaka asobola okubatema mu birooto asobola engeri endala gy'asobola obatemamu nga bamuwaayiriza naye asobola engeri endala sigirabawo ate atema ate ekijambiya omuntu ataliyo kati connection yavaawo etya okumutwala nti ate Segirinnya yatemudde abantu biki n'okutuuka okumusiba emyaka 2 ate n'okuteebwa kwabwe tekwategeerekeka kyetwebuuza musango gwakomawa obujulizi bwajja lwaki omuntu omutemu nnyo atema abantu ebijambiya tukwatagana mumutamu ngeri y'amankweto omutemu ow'ekikula ng'ekyo ng'atema abantu ebijambiya lwaki bwali badde mu kuva mu kkomera avaayo mu ngeri Segirinnya gye yavaamu nga balooya be bazze bamuwolereze
emotoka ate endala nemufulumya bufulumya etamanyiddwa ne mutwale wa maama we nemutwale wa maama we nemumutanga baloya be tebamanyi omusango gugenda mu maaso e Masaka yes eno mubatadde eno mubatadde baloya bazze abagoberera omusango ate mu mwabatadde dda abo baba baali bakimanyi nti nno Ssegirinya bamaze okumukolako enkola yonna ne bwe bamuta anti kyetwebuuza kiri kimu omusango guno bwe biba byali bituufu lwaki temuleka omusango ne gutambula bulungi ne gumugga mubi bwe muba mwagala okumusonyiwa kale ne mumusonyiwa nga gumaze omukka mubi ne muleeta obujulizi bonna obulumi ne buleeta obujulizi bwonna bwonna obulumi awo wali obuzibu nawo obwamaanyi Ssegirinya tugenda musaalirwa nnyo mu ngeri nnyingi nti abadde alabika byayogera bantu batono nnyo mukulu kwezi awalabika bye boogera omuntu asobola okwogera naye nga olaba kyayogera akyeteeka mu bweteesi omuntu asobola okwefuula omugagga sinza byayogera naye nga omulaba si mugagga omuntu asobola okwefuula omunaku naye nga omulaba si munaku omuntu asobola okwogera ebigambo naye nga olaba yasoma bisome yawulira biwulire Ssegirinya abadde representing omuntu owa wansi ayekkiririzaamu nti oteekamu amaanyi osobola okusituka okuva wansi n'otuula n'abalangira ekyo Ssegirinya yabadde akikakasiza kikyotaliirabira ku Ssegirinya bingi n'endowooza byakulondamu bulonzi Ssegirinya byakulondamu bulonzi oba ŋŋamba eki kubanga ebintu bingi byenyina okuba nga nkola byenyina okuba nga njogerako weeyo kimu kyokka nganze bwe nzijukira nga akutte ekigaali asindika emigato gitwala emulago ne munyago wali n'olulala nga yeetisse TV ng'ayagala alwanyisa omusolo gwa TV gwe baali batutaddeko nga yeetisse TV agitwalako Parliament ne lwe yagaba obuwero mu COVID obwa Red ne bamutwala emisinde egitabangawo ne lwe yadduka nga bamatadde Malenda amunonyi emisinde gye yafuumuuka ng'akyali mulamu Ssegirinya ndowooza okyagijjukira ebyo siri bimwerabirako naye kati gambe ki bingi kino katugende na kino bwe twali nali nkuba embaga yange erubaga neerabirayo empeta neerabira empeta yali alina okuziba zituteekeko tutuuka wali ng'empeta tuzeerabidde naddala eyange nali maze okolaki okugyerabira then twogerawo ekibuzi kitambula Ssegirinya agamba kankuleetera empeta tubeerawo tukyasobeddwa mu dakiika ntono nnyo 3-4 Ssegirinya yali maze okundeetera empeta n'ensi kyetamanyi ŋŋamba yagijjawa alina omwami gwe yagijjako awo alina gwe yagijjako n'agindeetera n'enjambala era ne tuyitawo erubaga wano ne bantu batono nnyo okujjako Besman n'abala abaakitegeera nti empeta twali nali gyerabe ayagindeetera yali Ssegirinya anti empeta ziba bbiri kati yaleeta bbiri empeta tugenda okutuuka erubaga okugenda okugira ng'azirina oba yali metroni nga bazirese muki mu motoka tutuuka wali bagamba empeta father ono nga tebanna bategeera empeta ziruddawa nga tetulina Ssegirinya n'agamba kandeete ze nagenda okulaba nga bagiwa father n'agikolaki n'agiwako omukono neyo omukyala Ssegirinya nga yali musajja mwangu yali musajja mutetankanya nnyo nga gyenkomeza kubanga ye yatandika okwogera ku bya Parliament nga tetunabirowooza nako nga tonamanya nti n'ogenda nakwesimbawo enansa na municipal nga sente ebyo nga byadda nnyo nga tosobola nakubirowooza nako bya Ssegirinya kyekibadde ate nga okwekkiririzaamu alina kungi nnyo ng'era ajja n'akunnyonnyola nannyonnyola lwaki ayagala okufuuka ekyayagala okufuuka tufiiriddwa Ssegirinya abadde kyakulabirako naddala mufe abantu abakulidde mu ghetto okukkiriza omanye mu ghetto tulina ekizibu kiri kimu obeera ggwe tebaayo mulala teri taata kawandiika akabaluwa okaweeyo oba maama oba bw'otuuka wali ojja kwogera kino oba oli mutabani wa gundi obeera ggwe ghetto obeera ggwe kati olina okuyiga okwerumbira olina okuyiga okwerumbira kati embeera eriwo kati bigenda okuddako bya bufuzi ani agenda omusikira n'ebirala ne Ssegirinya atusadde olowooza muntu ki aliwo kati gwe musuubira okuteeka
Kawempe North mwe ngaba NUP bangi we bali naye ng'ebintu by'ennaku Segirija singa kibadde kisoboka ng'etteeka lituganya ekifo kye kyalibeereddewoko ne kibeerako paka lwe kyaliwaddeyo ekisanja we kyaliweddeyo nze yalibadde enteesa ya n'etteeka terikkiriza kuba etteeka ligamba mu nnaku 10 ndooza Clark alina okuba nga wandikidde Service Commission n'agitegeeza mu nnaku 10 bw'agitegeeza mu nnaku 3 mu nnaku 6 ne baba nga bamaze okutegeka okulonda kati etteeka ligamba nti ate singa ebadde ebula emyezi 6 awo baba tebalonda bali badde tebalonda ne akasokyabula kati omwaka bukyabulirayo ddala ne nomination bwebala kati emyezi 6 bwekibala okuva olwaleero January gigwa mu gwa 6 naye nze kyeneraliikiriddemu ky'omuntu agenda okuwangula akalulu kano ayina tasi ate y'okuddamu okunoonya akalulu akajja olaba mu mwaka gumu bw'onoonya obululu emirundi 2 naye kyesimanyi nti ayingiddeyo kati afuna miliyoni 2 ez'emmotoka ezazifuna ajja zifuna ezagenda zifuna ekitegeeza asobola ozitereka na zimuyamba mu kalulu kali akaddako oyo aba asobola ozifuna kyebatasobola muwa gwe musaala ogw'emabega kubanga gubadde guyina gwebasasula oyo abadde aliko naye ono agenda kufuna okuvaawo okudda eno musaala ajja asobola okuterekako ezimuyamba mu kalulu ezimuyamba mu kalulu njagala osiibe kulu kwezi nsiibula nga ŋŋamba nti Mukama yasalawo ate Mukama ndabikira nti abantu betusinga okwagala ku nsi ne Mukama ate naye abaagala abatwalako mangu nga ate fe tukyabaagala bagende bamuweereze abantu bettaagala ate Mukama basiba wano basooke balokoke kuba kulokoka kyababaagaza baleme kgenda nga baliko olufunyiro naye tayagala babyeri abaagaza eno fe gye tuli fe tutunke nabo yensalawo ya Mukama ndimukkiriza ne Mukama tusaba Segirinya Mukama amulamuze omwoyo gwagulamuze kisa ate ne famire yagigumye ne maama amugumye ate ffenna abaawamu tufune ebitumuyigirako ate Mukama asobola okuba nga atusobozesa tuddemu ate okusisinkana naffe Mukama bwali baatuyise kuba ffenna lyekoma kale bwetyo bwe tutambudde Segirinya wakuziikibwa ku lunaku olwa Sande sabbiiti eno olunaku olw'enkya omulambo gwe gugenda kutwalibwa mu paliyamenti ku lw'omukaaga wajja kubeerawo okumusaalira n'olwali bagenda kumusaalira ku kitebe ekya NUP ku Sande tugende Masaka gye tugenda okumugalamiza mu nnyumba ye Lubeerera. Ubeere bulungi.